Enkya y'olunaku olwaleero ttiimu y'eggwanga ey'ensero eya Silverbacks esiibuddwa mu butongole okwolekera ekibuga Monastir eky'eggwanga lya Tunisia okwotera mu mpaka za Africa eza Afrobasketball. Omukolo gubadde ku hoteri ya Kupa Kimune e Lugogo gukubiriziddwa ekibiina ekitwala ebyemizannyo mu ggwanga ekya National Council Sports n'ekibiina ekitwala omuzannyo gw'ensero mu ggwanga ekya Federation of Uganda Basketball ng'omugenyi omukulu abadde pulezidenti w'ebyemizannyo mu ggwanga Dr. Donald Lukale ng'awerekeddwako Ssaabawandiisi Dr. Bernard Ogwell n'atwala ensero mu ggwanga Nasa Sserunjogi mu kusiibula n'okusibirira ttiimu y'eggwanga entanda ey'abazannyi abazannyira ewaka okugenda mu lutalo luno olwa Afirika. Ku mukolo abazannyi abayolesa omutindo mu kadinisa akasooka akaali mu ggwanga erya Misiri omwaka oguwedde nga kapitaano Jimmy Enabu ne James Okello basiimiddwa n'okuweebwa ebirabo eby'enjawulo. Mu kwogera kw'omutendesi Mande Juruni n'omuzannyi James Okello batangazizza ku mbeera ya ttiimu n'akadinisa ak'okubiri akengedde n'ebyo balina okukola okukola nga ttiimu eyitamu okugenda mu Africa. Kuyamba nnyo ttiimu okuzannya obulungi. So training camp yonna yonna tubadde tugezaako okutegeeza abazannyi nti ffe okuwangula games tulina okuzannya defense. Fact mu basketball tulina engamba egamba nti defense wins championships. Tubadde tutraininga twatandika ddala mu mwezi gwa mu Desemba twatandika okwetegeka, so ndoza ebbanga lye tumaze nga twetegeka nsuubira buli omu ali bulungi, ate tukyalinayo ebbanga lya wiiki nga bbiri okuba kafuufu bonna awali akafuufu. Mu mbeera y'emu ttiimu y'eggwanga eweereddwa bbendera okukiikira eggwanga bulungi era ng'abazannyi abatendesi n'abakungu bakuŋŋaanidde ku kisaawe kya basketball e Lugogo okuwaayamu okubaganya ebirowoozo n'okusimbula era nga balinnya ennyonyi ya Air Uganda ya Bombardier akawungeezi k'olunaku olwaleero okwolekera eggwanga lya Tunisia gye banagattibwako abazannyira ebweru era gye banaakuba enkambi okumala ssabbiiti 2 mu kuttunka mu kadinisa ak'okubiri mu z'okusunsulamu abanatera mu Africa ezinaabeera mu ggwanga erya Rwanda mu kibuga Kigali ku nkomerero y'omwaka guno ogwa 2021. Saika Yasin Sekalala, STV Select ebyemizannyo.